awo no bwoba olinayo akawunga, obusera, sukaali, ettooke, muwogo, byonna aga nti abange waaliwo wookya. Naye ng'amaze okwogera Emboozi yejjukira, waliwo baanokoddeyo ab'ekitundu abatwala zooni emu gye byatandikira, nabo katugende tubakyalireko tulabe emboozi eno baabikwata batya era bwe baabiteera byali bituuse ku level ki. Ensonga za Nnaalongo nzimanyi bulungi, zatandikira mu zooni muno kuba mwe baali babeera. Nze nali ndi ku ssomero lyange nga nkola, Nnaalongo najja n'abaana. Abaana baali ba mwezi gumu nga butuufu tebalina kuziba ku nkundi. Bwe nabakebeera ne mugamba Nnaalongo kiki, n'aŋŋamba nali ngenze kuzaala kati nkomyewo, ntuuse ewaka nsanze omwami aleese omukyala ng'anya okuyingira mu nju. Ne muga kati omwami bw'omukubidde agambye atya, ti omwami bw'omukubidde n'essimu aganya ogikwata. Ne tutambulirawo ne tugenda, nze saabandaala, natambulirawo kuba nze ku bakyala nfiirawo. Ne tugenda omukyala w'apangisa. Bwe twatuukawo ng'omukyala oli ow'olubuto nga naye akuzizza nga era waali ng'asuliridde nga ne banneyiba we bali ne tukonkona ne tuyingira. Bwe twayingira bwe natuuka mu ndaze kye nasookerako kwe kubuuza omukyala, nnyabo wajja otya wano? N'aŋŋamba nze omwami ye yandeeta, yaŋŋamba talina mukyala. Nandeeta kati naye ngenza okulaba ng'ate omukyala azze n'abalongo. Nange sina kyakola kuba madamu sinze neereeta. Nagenda okiraba ng'omukyala talina buzibu. Kye nalina okukola ng'omukulembeze saali omu. Nalinze n'omuwanika waffe owa zooni n'owa environment twali basatu. Kuba be baaliwo obudde obwo ko omukyala yali yeetaaga okuyamba obudde nga buzibye ate nga nange sijja kuswala bwana bulongo. Kati kye twakola nga tutuula mu nju nga nkubira omukyala essimu. Nga mugamba mwami yanikoze? Mwami Kayiwa, mbadde nkusaba kwogerako naawe ko ye gwani ko nze Madam Pro so omukulembeze w'abakyala oba gwe bayita n'abakyala. Ko ye kanzijje madamu. Najja kuba ndowooza yali amanyi bulungi nti oba oluusi oba nange empangulu ku kasimanyi. Bwe yajja nga tumugamba kati ensonga z'omukyalo ono ziri ku mbeera ki nti omukyala saamuyise kuva mu kyalo. Konze kati bwe yavaawo wano banneyiba kati nembupiuzaako banneyiba ne mbabuuza wamma wono omukyala yabadde abeera wano oba ono bonna nga bagamba Nnaalongo yabadde abeera wali. Ne mbabuuza amazeewo bbanga ki nti amazeewo ebbanga ya myaka ng'ebiri. Ne mbuuza ono omukyala gwe nnyabo wakamalawo bbanga ki nti nze yakandeeta emyezi giringa ng'ebiri. Nga kitegeeza amaka gaali gaki? Ga Nnaalongo. Kye nakolanga ngamba mwami Kayiwa nti nonya woteeka omugole wo. Nze ono Nnaalongo muleka mu nju munaki n'abaana. Ko ye okyawoza ebyo naye ate ye Nnaalongo oli omukyala ayinamu abaana basatu munda. Ono ayina babiri. Ko nze gwalabyeko ye mwana ne bwaba ayina basatu. Nze bendabyeko be baki? Be baana babano n'enkundi tezinaba kuziba. Sawa baleka bweru nzirira oli okukwata ayina olubuto ate muleke mu nju ng'ate AMAKAAGO ono. Kati omwami gaga madamu kye kitasoboka oli sweetheart wange mwagala nnyo. Konze nange ono mwana muto gwe wamufunyisa olubuto. Nze nalumufunyisa nti nedda. Kati naga nti anze ono saamuyise anonyi gy'alaga. Konze ne mbuuza omukyala nnyabo wamma byali bitatu nali ngenze kuzaala. Ngenze okudda nsanzeewo omukyala omulala. Konze Ssaalongo nga tuyagala tukole ebirala byonna byasooka kuba bya mirembe. Kwata omugole ono omufuni egy'omuteeka. Olwaleero for today enkya tubirabe. N'agamba omugole tava mu nju. Kofe ajja kuvaamu Nnaalongo ayingire. Ko ye tagenda kuyingira. N'atandika okulwanagana naffe. Naffe yatandika okulwanagana naffe twali basatu. Nze n'ow'environment n'omuwanika. Naffe bwe yatandika okwagala okutukuba tumugana naffe tojja tukuba nga tukutunula. Ife abantu abasatu gwe otukuba omu osaaga. Nga naffe tumukwata nga naffe tumugamba tuteekwa okutwala ku poliisi. Ng'atukuba ebikonde ffe nga tumukwata kimu mutwala ku poliisi nga tumusinza amaanyi. Nga tumutwala ku poliisi. Twamutwala ku poliisi ng'asulayo. Naye nga wamawaggali bwe yasulayo nga tujja tugamba omukyala nga nkwata omutwalo nga nguwa omukyala nga mugafuna gy'osula enkya ebintu bikole ki tubirabe nga nkwata Nnaalongo nga mubika mu bikunta n'abaana kuba ebikunta byali bibye. Kati bwe namala omubika enkera bwe twagenda ku poliisi nga ne Ssezaala woono ajja nga tugamba madamu tujja kubeera wamu nabo omuwala ankubira essimu akwatagane nange biki tugenda kukola ki kubayamba nga tukkiriza nga mbagamba kati mupangise ennyumba omukyala akole ki aviire ono afune wakola ki walaga. Kati nga Ssezaala we ng'asooka akigana nga mugamba nedda pangisa ennyumba ku bombi omu omugjewo
kati ng'apangisa ennyumba ono ng'amutwala kati mu kupangisa ennyumba nayagala nnyo okumanya wapangisiza naye nagenda okuddamu okubuuza Naalongo ngamba ati bampangisiriza wali nagenda okugendawo ng'ate zooni nze si yange ng'ate sikyayinza kutambala zooni etali yange ndowooza omwami yakikozesa kasonso ave mu zooni yeene ey'abatabangufu agende mu yaabali kakati omukyala nga ŋŋendawo nga mmulaba nage okulaba nga zooni we tusaliza yamutadde zooni yeeri nga sikyayinza birumbagana ne mmanya nti balyokke naye ate kakimbuuseeko okuleeta abaana nga bafaanana bwe bati kuba baali bato naye ate baali bafaanana bulungi nga nante bamaze okutuwa eddoboozi jjukira atujuliza poliisi nti ensonga baazireka ku poliisi katubiteekemu engatto ate tugende ku poliisi y'e Kawaala kiki ekiriyo talina kyalabiriza bano naye yangambe nti yajjako ko wano ne bbaawe There is a case which was reported. The way he only issues first where she was chased away from the house. They sat down, they reconciled. She again came back, the man is not giving her assistance. They told the man, he didn't comply. He went on with case opening. Opened up a case of neglect to provide necessities. Upon not complying with the summon, he was arrested and detained. We did our paperwork. What I mean paperwork, statements were done. Charge sheet was attached to the file. Released him on bond. His biological father stood for him as surety. The file went to state. Yesterday I was in touch with the court orderly because from here files moved to Old Kampala. Nga tumaze okutuuka ku poliisi y'e Kawaala era twakyalira poliisi y'abaana n'amaka bwe twasanga abaofiisa babiri abakwanaganya ensonga z'amaka ne batubuulira biki ebigenda mu maaso era ne batutegeeza nti fayiro yali etambuziddwa ng'erina weetuuse nga bw'omanyi enkola ya poliisi bano si babe bagyogerera awo no twafuna Luke Wesigire ayogerera Kampala n'emiriraano n'attaanya ku nsonga eno naye katumuulire ku lukomo. Nkuulira ssebo. Ensonga ezo zaaleetebwa ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Ssebo. Omukyala yali alumiriza bbaawe obutalabirira mwana. Era omwami twamuwandiikira tutegeeza ajje ku poliisi n'agaana ekyamuviirako okuba nti naakwatibwa. Twafuna statement ye ne tufuna ne statement yonna eyali amuloopye. Naye taata w'omulenzi n'ayagala okubatabaganya kyetwagaana okukkiriza kuba era emabegako eyo omukyala yali yajja n'aloopwa omusango gwa domestic violence ng'omwami amugobye mu nnyumba. Poliisi nesobola okwogera okubatabaganya era embeera yemu ebaddezeemu so twasazeewo ogenda mu maaso n'omusango guno era nga fayiro yatwalibwa dde wa state atone okutuwa okuwabula okusembayo neziweze wiiki 2 keddanga naye nga tuli mukwatagana nebitukolagana nabo mu kooti okulaba oba fayiro eriredde okuba nti omusango waguwuliriza oba nedda naye ng'omwami yakyaripootinga ku police bond. Anti we tutuukiddeyo ng'abaana bali mu mbeera mbi nga tebalina na kyakulya. Kati eyo embeera eyo era obusango gwe baatuwa gwa neglect omwami kulekerera baana be. So poliisi obuvunaanyizibwa bwayo essaawa zino okulaba nti omwami ono atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'awozesebwa. So kye tusaba kyekyokuba nti kikolebwa mu bwangu naye ku kyokuba nti tebalina kyakulya ekyo kisobola okubeerera obuzibu essaawa zino naye nga tukola ekisoboka okulaba nti omwami ono agenda mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa. Tweyanziza afande Luke Wesigire. Nga poliisi emaze okuttaanya bingi ebyali byogeddwa ne twebuuza maama Ssaalongo ye abasinga nga beesunga abamu nga basaba Katonda abawezi zadde eri abaana ababiri Ssaalongo yafuna ekitiibwa kino ye ate n'asuulawo buvunaanyizibwa abaana okutuuka okukonzibwa okutuuka ku kino yayogera atya naye nno twasooka ne tumunoonyaako n'atubula naye twamufuna ku lukomo lw'essimu katuwulire by'atugamba ku nsonga eyo. Ssebo gyebaleko omukulu Kayiwa. Nawe gyebaleko. Bampita Nakacwa. Yennyabo. Nkola ku nsonga z'abaana n'amaka. Yennyabo. Kakati munange ntuuseeko ewa Naalongo ng'abaana bali mu mbeera mbi tebalina na kyakulya.
embeera eyo gigambako ki naye antegeeza nti taata tafaayo kugula mmere eriisa abaana. Annange lwaki wagambye? Bw'ate bwaŋŋambye era nga n'abaana balaga tebalya bulungi. Basanze awo baliwo bakuba badde banywanywa biki. Yeesiimye bw'abaana agambye bw'ati. Naye gwe ngwe abaana obadde obalabirira. Obulungi ddala tosangamu nkuwadde olunaku n'olumu. Obagulira bye balya sukaali byakulya buugi. Kaze tumaze akatini. Wangi? Naawe omwana omwami oba omwana ow'obulenzi akaseera kajja tuuka ofuuke taata. Bw'oba tewaaliyagadde muwala okumuyisa mu mbeera eyo naawe tokikola. Kuba kati osanga omwana ow'obulenzi nga gana nze sobola kwagala mukazi yazaalako naye ng'ate naye ayogera ate ayinayo omwana wa munne gwe yazaalamu n'alekaawo. Kati weebuuze b'ozaalamu ani anaabatwala nga gw'oyimba oluyimba lumu saagala mukyala azaddeko. Naawe omwana ow'obuwala kwata akasengejja sengejja olabe oyo ayise oba tayise. Bw'olaba nga akakuŋŋunta kamulese waggulu nga oba wakugaba maxi nga mutuufu n'ekinaana takiwezezza nkusaba speed control noonyayoko ku mulala. Mbadde Nakasha Rehema lwaki teweesulira bulungi. Bye bye.